Yes, Faridah TV jimbangiza kadde kano Mwasuze Mutya mwena muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale omukyalo ngolengera ye mukyala Eyazze mu kifo kya Nakazibwe ekyo kuba agenda kubanka buliza program ya NTV Mwasuze Mutya Nakazibwe ye bya TV yabivaako bangesaze ne wadde namukuzala yazadde akana ak'obulenzi mwana mwale ogwembalaze ku kifo kwa ku screen video ngetandika yagenda okubanga adda mu kifo kye ekyo kubanga weza program ya Mwasuze Mutya jjukira mwana mwale banikidwa nga Ruth Kalibala yakolanga ku Dembe FM mani companies onajjuka Dembe FM yaggalawo Ruth Kalibala program yawalimiyo okubanga akwasaganya bulungi kampuni ya National Media negamba why katufunira omuntu wakola ki omulala tumuze mu kifo kyani ekya Nakazibwe okuba Nakazibwe yagenda program ya Mwasuze Mutya egende esereba mpola lwese ngati National Media ekyabulidde omuntu omutuufu ayinza okubanga adda mu kifo ekya Nakazibwe ekifo omuntu omutuufu ayinza okuba akola ki ayinza okubanga ekintu akikwasaganya kiriya naberanga program agitambuza bulungi kampuni ya National Media esanze okusomozebwa okw'amaanyi okufuna omuntu omutuufu yes bakyabulidde omuntu omutuufu gwayinza okubanga akola ki wayinza okubanga bazza mu kifo kya Nakazibwe lwesi ngati bangi bagezesa naye nga tebivaayo bulungi kati Ruth Kalibala byaganye kati bafunye ne bagamba nga tugezesebwa okukola tulabe ngamba buli gwe bamufuna just kugezesaako kulaba oba kinaakwatayo kyovula mbagambye tibasanze okubanga basanze okusoomooza okw'amaanyi olwesi ngati program ya Mwasuze Mutya Nakazibwe yali asinga okubanga akola ki yali asinga okubanga agitegera asinga okubanga agikwasaganya bulungi subscribe atonyigere kale Faridah TV yuki bagamba nti musigale nga mugyekomerako sigala nga on following updates zomba nazo mbaye bulungi mbagala nnyo mwenna.